Banange cheya. Badde nvaako eyo mu kibuga. Sinikayo ku Sibuga. Buddeyo manyi nadde nagenzeeyo. Nade ngenzo shoppingayo obuntu butonotono awo. Baleesayo siyasa y'amaanyi. Cheya ekizibu tewabadde mu pulani naye ngenda kufunirayo. Sobola batukunyagala ku nsi eno. Eno saalo oziraba. Esaalo kuliko enkazi nga babuvunaanyizira. Era tukwenyunyunyu onenyumiriza eyo bwatyo. Kakati cheya naye manye ekimaze enviri ku mutwe. Mbadde ntambula banaye omusajja ankubye ebizi. Wa motoka boda boda? Wa motoka. Ankubye ebizi. Sokoneke. Ne bafuula engoye wodate. Engoye zange zonna eziddugala nga nsobola n'okuyita mu bantu cheya. Enamba y'emmotoka bw'okafunye? Namba nkutteko zisemba. Okwatanga yonna. Anti olumaze n'avuga nnyo n'agenda. Tata nyina kuŋŋambako sorry naye mpulidde nga kinnuma. Eyo musango babeera munene na kusinga mada. Era kabeera kukwata namba ya motoka. Zaali kutebukwasi wano simu ne bakuba OC ba DPC tuzigama namba ya motoka bakubye nakani ne babeera musafu. Motoka ne bakakwata ne bakateeka ku polisi. Chairman ne kagenda. Tewali kufeesa. No, tewali kufeesa. Nga bazira nga tuziwa order. Motoka nga abadde munene mutono. Ebadde ntonotono buno obusika. Motoka nga bamutunda. Oda wasiyamani. Motoka nga bamutunda. Tugabana Kiwato. Ate naawe atagize. Abadde motoka munene mutono. Ebadde ntono. Kati sirabika kabeera ku milioni nga 30-40. Nga bamutunda nga tugabana kati ziba ku milioni 2 nga zitwala 10. Kati cheya ekyo sikizibu naye cheya. Kati gwe nanyini nsango. Nga tuziwayo nga mitwalo 2. Cheya nedda. Cheya nina kye neebuuza. Ebitooke byange nga bisa obukota butini. Ate nga baneiba bange byonna bagiteeka ku enkota nga nnene ng'ogirabira ddala ng'erimu amakulu. Andi kati buzibu siri bweti. Ye cheya. Baneiba b'emmere yaabwe kabeera munene kabeera mutono. Ebeera nnene nga n'enkota nnene cheya ng'osobola n'okwagala ogisitula bw'oti n'ekulema. Naye obwange butini. Then there is a problem. Eyinza kubeera kya cheya. Kubanga kati siri bweti. Oluuze siva kusi. Omuntu kubeerawo nga tezeefaako. Ne zitagamba nti baaseya kati funa wano ku ssente bw'ati. Bagende balabe omusawo w'esinansi. Tulabe osimanyi nti basobola kubeera nga bakunoga. Cheyo kakasa. Neibawo yangulu batooke ye kabeera etya. Gabeera gannyirira nga ate yasamanga. Nago gaba manene. Kati lwasolowooza teyo kagende kubeera ntono. Simanyi nakumanya mbadde ndowooza oba ebigimusabye ebitono. Kati siri bweti. Ye cheya. Nze ndowooza tuza kulaba bantu eno ya saasi. Bazize basabe ku Sande. Saasa abeere ku lusukuwo. Ye cheya. Naye funayo sente. Sente ate nga mmeka. Nga mitwalo 2. Cheya ate nga bagamba ebya kyaki tebiba bya ssente. Ntabere wa sente naye kusuusa busuusa. Okusaba zibadde zigende kubeera ku saasi ne bazita ku lusukuwo. Zirina kukola mitwalo nga 50. Temusobola kunywa mbadde ninamu emitwalo 2 gyokka mu bulamu. Mitwalo 2. Naye oza kumala gamumpa. 2. Ate abakyaki. Tebaza kuziza. Nze nza kusaba muntu emu bweti. Sala akolere. Naye bannange cheya togwayo. Tusabira tooke kagezye. Tubeere nga tufunayo ku nsi eno. Bwetyo. Simala. Bye. Kale cheya kangende nzinoonya endabo. Nyabo.